Ya Bungereza nenjisaba ne baginyima. Lwaki bakumma visa? Nali nakola buye empapula. Nensaba Czech Republic ne baginyima. Lwaki oyagagenda Czech Republic? Nga zensize mmanyi zempulira. Nkubuulira. Nensaba ensa yokusa nensaba Norway. Ate Norway ng'ogiwulidde era abayimbi bagendangayo nnyo. Olwo ngendako ku internet mu cafe. Nannoonya ku nsi z'e Bulaaya. Nendaba Norway. Tonnafuna smartphone. Sigimanyi. Smartphone zayizize. Zaaliwo naye nga sigirina. Sweden nga sigimanyi. Ye simu wagiina? Of course nali nkola ku radio. Ng'olina simu kikaaki? Buno bwekuti. Bwali buzze? Bukabiriiti. Nedda waliwo ekisimu awo Nokia 10 nkitegedde. Nga gy'olina? Ate ng'oli wa kabi? Nga ndi wa ddala. Nalina mukyali wange Zandaman ng'atunda masimu. Mumanyi Zandaman. Zandaman alina omulimu gw'atakoze. Nga tugenda n'atuguza essimu enzibe. Eddy agenda kuzitamba omuntu. Nga muzimanyi enzibe. Era ng'agiguza nagamba kyali wange bakkubira nolaba nga muli muddu gundi gunti okwata simu. Bajja kukulya nti okikiwe nti. N'ogitwala? Kipindalu? Yalo. Era nga oli bwakuba nolaba nga abuzaabuza ng'ogira bwoti. Ng'ojjako? Okwata gw'omanyi. So, oyingidde internet cafe onoonyereza ku nsi ey'Ebungereza bagikumye, Czech Republic bagikumye. Ate nno nga buli lwe bannyima. Edda bakumanga visa ne bawonoona passport ne bakubamu rejection. Olwo passport efudde. Ng'olina ogenda ofuna endala? Yes. Etegeeza bwe bakoma ey'Ebungereza? Mu mwaka gumu nafuna passport 4. Mu mwaka ogwo nafuna passport 4. Ey'okuna neetoola. Ate munange nze nayonooneka mangu. Nayayuka nina emyaka 13. N'otandika ebintu by'obyabako? Nga ndi DJ. Nga nkola ne medicine ntongo. Ono gwe mmanyi? Oyo Celeb. Ng'olwo alina emyaka nga ffenna tuli mu karaoke. Mitiyana. Mulinga myaka gye gimu? Yes, twenkana. Ne medicine ntongo? Ne Brian White. Eza Bula White omumanyi? Ya, ne Brian White. Teyali mu gurupu yaffe, ye yali fala. Naye gurupu yaffe yali mu nze, yali mu Ivrin Lagu, yali mu medicine ntongo, Jajja Nana, oba omumanyi yali Firebase, Weatherman, oba omugenzi, bwe tutyo. Ani yali abategeerera kagezi munnyo wammwe? Olwo nange sikyali wa layisi. Abayimbi bavaawa. Nze nali mu kazigaawo, nendeeta minisita Amelia Kyambadde. Emakindi wano? Mu kazigaawo wensula. Nga zze kukola ki? Nga zze kundaba. Ku ddiiru ki? Sabo nali munene. Ku ddiiru ki naawe? Kati nkutidde. Nze nali awo, naleeta abaminisita baabo. Basatu. Naleeta Amelia, Sempijjo w'e Masaka, oba omujjukira. Mumanyi? Nendeeta n'omusajja ono yali vice president mu Kenya. Kale tubaniriza nnyo wano ku CelebJazz omukutu ogusingayo amaanyi mu ggwanga lya Uganda ate ogukyaza abantu ab'amaanyi mu nsi yonna nga tetusosodde mu ndabika, mu kikula, mu ndowooza, mu politics na mu madiini. Tukyaza buli muntu yenna kasaba ng'alina kyagatta ku ggwanga Uganda naddala mu nsiike y'abya celebrity oba mu nsiike y'ebyemasanyu. Olunaku olwaleero saalinya ennyonyi nasinzidde mu Pearl of Africa. Bulijjo munoonya mulaba mu hostingira ku Zoom, ku biki, ku Skype. Ne leero ali mu ggwanga lya Uganda omukulu Eddy Mezaya okuva emitiyana Kalangalo mulekwa mutabani wa Alice Nakakande. Ate yako mama yekka. Tata yafa. Yensonga lwaki ndi mulekwa. Tata bali bamuyitani. Tata wange bali bamuyita Asumani Sembatya. Yali musajja Musiraamu. Kati gwatu obero tyange erija lyoyina si ya Kiislamu. Anti nze nakuzibwa maama. Maama wange yantegeeredde buli kimu. So mu kumuwa ekitiibwa kyayagala kyendi. Nakati saa zino bangamba nti nno erinnya lyejjeeko etuume lino kyenkola. Ku myaka gy'olina? Maama wange ye Katonda wange. Ow'okunsi oba goba gw'osinza? Byonna kuba yantegeerera. Oli mami's boys in other words. Ate munange nze nayonooneka mangu. Nayayuka nina emyaka 13. N'otandika ebintu by'obyabako? Nga ndi DJ. Nga nkola ne medicine ntongo. Ono gwe mmanyi? Oyo Celeb. Ng'olwo alina emyaka nga ffenna tuli mu karaoke. Mitiyana. Mulinga myaka gye gimu? Yes, twenkana. Ne medicine ntongo? Ne Brian White. Eza Bula White omumanyi? Ya, ne Brian White. Teyali mu gurupu yaffe, ye yali fala.
naye group yaffe yalimu nze yalimu Evelyn Lagu yalimu Medicine Ntongo Jajjanana oba omumanyi yalimu Firebase Weatherman oba omugenzi bwe tutyo. Ani yali abategeerera kagezi munyo wammwe era media alabika nga mulimu Yvette Seguya muganda wa Irina Mubiru. Yes kambuzeemu Medi wabanga ye mugezi wammwe kale eno gyalina yentuufu mwalaali Medi kuvaddanga mweru nga wakabi twava mu primary paka secondary nga tutambuza bwe tuti nga musomera amasomero gamu. Yes toli kwa kitundu kimu nga bwozo gamba nti no madirisa oli azalibwa wali ku kanaala oli ali wali oli vena nga tuli bwe tuti wano mukaalo ng'ewaba Medi otambuzawo ebigere. Yes sibigere wabula nga tuli bwe tuti obeera n'omuyita Sentongo community nga yemu. Onzijjukize naffe Masaka so twayima ku lusozi n'oyita wansi owaye mukalo ente zino ziganyoko kati bwe kito bwe kiri ne Medicine Ntongo naye nga okuveta yali wakabi yali waddala mullo si bino bya bukulu bye tumulabye. No. Yeeyongeddeko weeyongezi yali wakabi yenda kufunako olunaku lumu tunyumye ku mboozi eyo nga buli muwala ali ku kyalo wakabi Medicine Ntongo tumala kuwulira nti Medicine Ntongo yamutadde ne mulyoka mulumba muba mukyayimiridde ne mulengera Medicine Ntongo nga buli muntu yeeyokya gye yeeyokya ne mumulekera. yali wakabi yalinamu kasente obwakabi bwava. Medicine Ntongo ava mu famire esinga okuba ennaku emitiyana. Nze famire yange ennaku nnyo naye ate ya Medicine Ntongo eyitamu muba wejjere nkufuna. Yes Medicine Ntongo twakatowaka ayina sente atigomeza amawanga ayagadde abakyala abaka. Yes naluli yabaagalanga nga buli mwana wa mugagga ku kyalo buli waka oba kitegeera nkufuna bulungi. Emitiyana twalina amasomero amalungi mangi Mitiyana SS Central College zi modern zi town naye nga abaana bave mu bisulo abaakabi buli atuuka mu Mitiyana oba waawa nga Medicine Ntongo yasoze erivuga Medicine Ntongo akoze atya nga lyerinnya erivuga n'omusanga n'omugamba taata kali kandekere nga byakwegayirira. Yes nga twegayira Medicine Ntongo gurupu yammwe bali bagiyita nagamba Eddy twali tetulina gurupu nti neeryawo erinnya tebyalimu twali oba baali batuyita oba baani naye nga buli muntu yalina erinnya lye ebyekiraga mafini naye nga buli muntu yalina erinnya lye nga gurupu yaffe bwe tebweri. Gwe bali bakuyita linnya kiraga mafini bali bampita Raga Mafini yennyini erinnya just Raga Mafini. Wali bwaki nze nali mbasinga okubaraga ng'oyimba obanga bonna nze nali owakabi Medicine Ntongo yali wakabi ate mu kumikisinga. So erinnya lyo gwe Raga Mafini bali bampita Raga Mafini. Lwaki? Nze nali mbasinga okubaraga okuyimba oba okumikisinga. Okuyimba. Medicine Ntongo yali DJ nga gwe muyimbi wakabi abimanyi asinze nze ke yali omuyimbi twali bangi Weatherman yali muyimbi Jajjanana Inze Yvette Evelyn Lagu ne Medicine Ntongo ne byokumikisinga abimanyi wakabi nnyo tamanyi bano baani Bashir aga Katonda mu ggulu saagala okuba ennyo Medicine Ntongo asinga Bashir DJ Shir tulinawo abaana abapya wano abakuba endongo ebinyanyanyanya kati oyo ye Medicine Ntongo basuuna bbeene ye Medicine Ntongo leero tugenda na mugundi wambazira ttone ye Medicine Ntongo gwe gwali omuziki gwe simanyi omuzannyisa. So kati ova otya ekalangaalo okuyingira Kampala najja kusoma senior ki oba class najja kusoma senior 5 kati bwe natuuka wano mu senior 5 natuukira Oluwafu emakindi nensoma senior 5 no senior 6 awo senior 5 nagisomera ku Vienna Enamugongo. Nze nasomako n'abaana ba president Museveni ku Vienna College Namugongo. Gonda bakama tompitaki Vienna College Namugongo buli asomerayo mwana wa minister bana ba MP bali abasajja abamalayo nkimanyi kati nze nafuna omukisa okusomerayo nga school fees basasula mu dola bazola ngoba dola 12 oba meka otya sebo music dance and drama gwava mu family y'abawejjere nali wakabi nnyo mu kuyimba tobiraba kati aga Katonda mu ggulu usomerera Emitiyana. Yes twali wano mu kujja natuukira Kira ewaani Kira senior secondary school wainayo mu Uganda wosenga oba napangisa akazigo
ekira mu katawuni aha ina standing senior 5 na tusoma terms bili ne bakola music dance and drama kakati madam ono crested najja kuchifulu ku somero okola music dance and drama nemba era ntino nabakuba nanzize bali nangamba jangu kutwale kuki ku somero lyange ngenda kuwanga sente buli weekend kweyo omutwala atosomere bwerere mu kisulo ontegera bulungi nalindi awo headmaster wa Vienna nanzize manju kunaku lwerumu nangamba nze Vienna college bichi jangu tukole jangu tusome era ku music dance and drama olwayimba wazina wakuba ngoma nali mulungi nnyo mu traditional dances nkufuna bulungi ne mukatemba era olwavaawo nenyingira Vienna nasoma nayo tamu emu ya senior 5 yes olo tugenze mu third term third term nagisomera awo ku Vienna ya senior 5 nkuwulira senior 6 nensomera wano ku Crested kulokubona omukyala w'emitiyana bwenagana ogenda mu ssomero lye n'ayita mu maama oba kitegedde kati nali ngenze mu holiday maama nangamba nti kakati olabayo oli omukyala musawo kakati ate famire eno nungi ebito nakuba ekipindi tusoke tuddeyo kemabega ova emitiyana okujja kuli n'essomero gambye eryekira ojja otyawo ani akuzuula eri okujjayo kuleeta bwe namala senior 4 neŋŋamba yali ampeerera njagala kuyingira kibuga nkoyo okusomera mu kyalo ku lw'okuba nali wakabi yawuliriza nanzikiriza kwe kuyingira siita era siddangayo eryo essomero lizuula otya gwe atajjangako mu Kampala yalizuula yakuwerera lwaki akukkiriza okwepangisiza akazigo nali wakabi nze natandika okwepangisiza nga nina emyaka 13 emitiyana yes nove wa maama nga nina sente ng'ozijjawa mu gurupu yaffe bonna ze nali nsinga sente ng'ozijjawa nali njokya nsiika muwogo ne mutunda ku busomero obuli awo nga nkuba chapati nga nina studio ekuba ebifaananyi emitiyana yes kate bwensoma nga nze mbeeramu n'omutwalo ali musajja mupalapalanya nnyo so oyingidde maama akubye ekipindi okuva ku Vienna nesokatugenda ku mboozi ya Vienna nenyingira abaana ba president wabasanga wa ku Vienna wali omu ani yenna sijja mwogera muwala mulenzi muwala sio nagenda okwesimbawo ku bukulembeze ayo sibyogera mwali mu klasi yemu nali waggulu waggulu we security yali etya yakabi nnyo ku Vienna era bye byangobayo nga ne bwoba otambula bwoti kwegamba weekengera gw'ovanga awantu w'obeera nga student naye nga waliwo abasirikale abasukka 8 ku klasi emu oba kitegeera ono akutte emmundu oli alina pisto nakola togenda mu toilet oli akutunuulira n'ogamba bali banagamba nga nduddeyo oba kitegedde ekyasinga okukyankalanya n'ogamba konve naye nali nsibye lo nga ngenda kwetega otya anti essomero natuuka ne ndikwata mu 5 omanyi abo abaana babagagga tebategeera tebali shaapu kati naleeta music dance and drama nga tebakiwulirangako nga bakyagala okwetega nga njagala okwetega kakati mu kwetega okwo abasomesa batutiisatiisa batya anti mubeera mu kibiina nammwe nga olaba okutiisatiisa kwegamba nga naawe oli mwaka obuntu nogamba owange nojjukira nakakande Alice musiika muwogo nogamba oba kitegeera awe nalemererwa okufuna omwana w'omunene naye wali olina omwana w'omunene gw'olabye bonna bammatira tewaleeta nsasage bana babe tebekubira mu ssomero nga bonna bammatira nze essomero lyannwanirako gwe essomero lyannwanirako nga bafaaki nali ndi ku St Joseph Kakindu nga nsoma ne Dr. Lutabalo ono MP mu kirasi emu kati nobeerawo Eddy ng'ali mu senior 6 nze ndi mu senior 3 naye nga nkwana Eddy owa senior 6 kuva dda nga matira essomero lyonna ne limmatira nze nga lwembeera nze number 1 ba Dr. Lutabalo nga tebasobola kuyimira nange njagala omusango omubuuzi ajja kugamba kati ate abo baali bampita mu Germany nga embeera yange ya kizungu nga abazungu abajjawa naawe ebiseera ebyo ngamba embeera yange anti ngambanga anti nga bala oli muwala wa kabi ayagala nze naye nga sisobola kugamba nti maama wagwanyi sisobola kyogera nga nina ensonyi
era sijja kulimba nava nze omulundi gwange ogwasookera ddala bakuta batya okugenda mu lufula nali ndi okutemesa nali ndi mu senior 5 wano ono kuva senior mpaka senior 5 ate nga nali mu bawala gwe baliriramu oli DJ oli muyimbi n'amazina ogazina ebyo byonna cultural dances ate olabaganya abantu abaakabi okitegeera bamulindwa jento mulindwa omumanyi nga teboogera bwenjogera bonna bakimanyi kati otugambe wano ku Vienna ekyakulemesa okwetega mundu mundu maama akubye ekipindi ewaka osaze era senior 6 nagikolerawo Question. Nasoma ne omusajja ono wa comedy store Alex Muhanji. Yes. Awo. Yes. Mu class yemu. Yes. Musajja mukulu naye. Alex mbadde wechi walata cha family. Mukulu twenkana tu mukulu. Eka nawe chiwata cha family. Twasoma fenda senior 6. Namujitulira wangu. Yes. Yakola atya. Nze sisigalanga ko mu kibiina. Ekitegeeza nti no twenkana emyaka. Yes. Kambuze muko ogambi walinga nambe mu bine bya dance ndo mwani mu kibiina. Mu kibiina mu primary wenabeerera mu bifo bwe bityo nze waffe mu baana ba maama teriyo mwana yali abaddeko wa kusatu wa kutaano first second okujjako gwe fenna naye wabeeranga mu bisatu ebisooka first second senior 6 wagituula mwaka ki senior 6 nagituula mu 2002 bile aya oba nali ntegeera 2002 watula senior 6 yes. N'okola otya nafuna principal pass emu omanyi njogera mazima nagwa esigadde omanyi lwaki nagwa bwe natuuka wano ebirowoozo byali bingi olwo nyingidemu ne radio yes njagala kukola ku radio kyeyo top radio eya Ssenyonga yes nfunye ne TV top TV nga bwe ndi student gwonzanyisa ng'ofa kinensi akola ku TV nga bamugambako taata nali munene ku ssomero awo ng'omanyi omusomesa okulaba nti oyo gwe tulaba ku TV nga student ku TV wamala n'ogenda n'okolayo yes programu ki top tune buli Sunday ku makya ng'ekola biki muziki kuba muziki gwa gospel wagutegeera otya gwe yalinga eri mu bintu nali DJ anti ng'okuba biri eby'omu kibaala otuusa anti wali bakugaidinga music taliimu sabo ne mbalokole muli mulaga enyimba ezo zennyini enkambwe omulimu ogufuna otya so kunyuzeeko olugendo baalanga nempulira ka radio nenumba nenkola interview nempita n'ogiyita yes n'otandika okukola olunaku lwe nagenda ku interview lwe bampa omulimu era bwe yatandika ku mpewo nali wakabi tegeeza wakendine ebyawakabi tobiyingiddemu buyingi nali wakabi wallahi interview twagikola twali abantu nga 7 bawamu abantu aba babiri nze ne Olivia kwagala onasoma amawulire ku CBS ate abadde mu top tune ate kati ali ku CBS asoma mawulire kagamba nze ngamba nange Olivia kwagala nti ate yali mawulire menya mu music ate agenze mu mawulire batuddeko ku mbooziyo ekikugwisa senior 6 eno kugikola obubi bintu byansi bwavu kwagala bwa serebu kwagala sente nga sente nzeetaaga mbeereko n'akasente jjukira bampa okusomera obwereere naye nga tebaggulira byakukozesa nogaye bakuwanga omutwalo buli wiiki yes gwe yagukuwanga bagumpanga naye ogenda ku kantiini ate nga nina akazi g'ebweru kempangisa ate wagambye bali bakutedde taata nali mugezi nali mu kisulo naye nga nina akazi g'ebweru era akazigo kange lyeri ki ebbajjiro nga buli mwana yenna asomaawo nga bampa sente okugenda mu bbajjiro mu luzungu tugiyita lufula nga bampa sente okugenda mu lufula abamu bagenderanga bwereere bakyali bange era twamala senior 6 nga ze nina ennyumba awo ng'erimu kinaki yalimu ekitanda n'omufaliso ebyo byalimu mwalimu ka TV nze omulundi gwange osooka okugula TV njiguze jjojjojjo njiguze 2007 nga walwawo munnange nkubuulira mazima nali sirina sente okola ku radio ne bakuwa emitwalo 15 nga sisobola kufisa za TV oli mu ssomero bakuwa emitwalo 15 bakuwa omutwalo gwa buli weekend ng'oziteekawo essomero tolisasula temulimu bawala mu ssomero wali muntu alemaama temugendako mu auto tubere sinsiya nkugambye nedda nali wakabi nze banzikiriza ekisulo kyonna nga nze nzekko omwana afuluma misozi yamanya nti ndese star
nga nze nfuluma oba kirasi etudde ne ŋŋamba excuse me nenfuluma yes nenfuluma era ensonga lwaki nagwa senior 6 nenfuna principal pass emu naye ate saagwa sebalamu baagwa principal pass emu nga baagala bbiri ogenda ku university yes anti sebalamu baagwa kubanga byena njagala era byendi oba ntegedde kati abaayita bangi nnyo abanneegomba kirasi ogambye yalimu ani Alex Muhanji nani mwalimu Alex Muhanji yamanyikiddwa basigadde tebamanyikiddwa naye bayinza okuba bamanyikiddeyo mu sekita z'endala bangi badokita bangi nnyo muno bangi so crested ogivuddemu ogudde sita oba sita obutandikiddeawo awonnekoma teweyongerayo why olwo ntufuuse busy ndi teacher nze nasomesa Fifi the Queen ng'obasomesezaawo wano kuno wa North Road Senior Secondary owa senior 6 yes sebo nali musajja ategeera oyo omuwala omumanyi manyi nze manyi kakalamu abeera ne Christine kakalamu esonyiwe Christine tonzirukako tuli mu interview yes wahita bulungi wakabi obongo bukyakoze eki bukyateredde bukyasetolinze etegeeze fujjo nayitandikira mu HSC era sakkiriza nti ngudde wakuli okola combination ki nali nkola lege art okay Luganda economics geography ne art wayitako art kyokka eno bakwadde omulimu gwa kusomesa Luganda bonna ne bayita ng'obasomesa biki kati weebuuzeemu ngudde ninga tenkola ku radio ekyo kisoboka bangi bafeeri abakola anti nkulaga nti obwongo bwali bukola naye ng'olwo nnyonoonese nyingire mu bino ndi mwavu ntandise okwegeraageranya mu kibuga kati kankulage n'ekirala nze nafuuwako emipiira ampaya egy'abawala gino egy'okubaka era nga ndi trainer wano mu Kampala nabeerako head coach wa Kampala secondary tiimu y'abawala yes nenfuwa emipiira ampaya nga twali abasajja basatu abafuwa emipiira gya post primary wonna mu Kampala district nkubuulira nze nafuwa omupiira Kibuli yali esamba ne Buddo final awo ina Kivubu go wagufu yes senior 6 drop out yes toli mufere mbimanyi nnyo obiyigira wa mbimanyi nnyo MITIYANA nali active nnyo mu buli kintu kati gwebuuze ndi DJ mbadde MC nsomesezza buli kintu nze nkoze buli kintu omusajja omuvubuka kyalina okukola mulimu ki gwotakozeeko sikolangako boda sigalangako kijji situndangako mu dduuka lya muntu yenna sikolangako mu hoteeri n'ebisigadde ng'obikoze sirimangako sikimangako mazzi yes siweerezangako ku kizimbe topootangako n'ebiro ebisigadde ebyokuyiga mbadde nkola byakabi ebirabibwa abantu bye beegomba kati nze kankubulire maama w'omwana wange oyo Wini namufuna nga ngire ffe baakabi ku kyalo
ene makindi emitiyana yes we mitiyana mwaka kyogo ajja kubabuulira bwemunaba ng'ow'ensonyi okwana otya olwonkuze oddayo ddi emitiyana olwo okwana mukyalawo sikyabijjukira ebyo bisitoole sikyabijjukira n'abitunyumiza eyo mu maaso bw'anaaba yagadde naye bambi webale mukuuma ate tukyali ffenna mwayawukana kati mukyala mufumbo nange ndi mufumbo naye mulina omwana mulina omwana that is nice yes musinkana ne mwogera ku mwana of course she's my friend that is nice yeah. So tudduke speed osomeseza ku ssomero ewali Fifi the Queen bangi ne penge namusomeseza ku North Road Fifi the Queen namusomeseza ku North Road penge kitegeeza gundi sukulu gundi wa ojiwa wa penge wa Queen penge ojiwa wa Queen yeah. Obi wa Queen yes class mwaka kyogo wa class penge yali mu senior 2 then Fifi the Queen yali mu senior 3 tegeeza Fifi the Queen mukulu ku penge awo simanyi naye nga bwekito bwe kyali yes. How were their behaviors at school? Fifi was so active was so good very beautiful nga buli muntu amwagala tewasuulayoko ku liiso nali wamaliza okuva edda yasobola nkubulidde nalina ensonyi ate nga ndi focused okay yes kandi focused n'obasomesa yes wabasomesa music dance and drama n'Oluganda ne baluyita bulungi nnyo saba tebakola candidate classes nga ndi ffenna namala nawakabanga katini novaayo nembeera bize mu radio so otransiting otya okuva mu busomesa okudda oconcentratinga mu radio ne TV nsomesa bwenkola ojja bolinga programu yange yali ya ssaawa 2 ku Sunday no Monday to Friday etandika saa 8 paka ssaawa 10 kumakya mba nkola ki oba tulina kyokola ng'oli eno osomesa yes. Ate ku weekend ku Saturday nga mbeera mu dance and drama ku masomero awo nkufuna bulunyo kyewali ogoba wakifuna training okubaka netball twalinga after classes after ssaawa 10 nga program ewedde era nalinyanga boda ng'oddayo nengenda kusomesa ngenda training kyewali ogoba wakifuna muganda wange nze muntu asinze okubeera happy sirina ssente ziri awo nti nzirina naye ndi happy kubanga ekisooka ndi mulamu ekyokubiri ensi emmanyi kinali njagala ennyo kuba omuntu bw'aba akula ekyo kyaba ayagala ekyokusatu sirina nsi mwe situuse nedda ssebo gimbuulire okuddeko nga sigimanyi sijagala ensi zonna zituuseemu teri nsi mwe kitagenze sikuulirangako mu America nkutidde sikuulirangako UK nkutidde sikuulirangako Germany nkutidde Australia nkutidde ensi Barbados Sydney Australia Sydney mbaddeyo mbadde Canada mbadde America nakagenda emirundi 3 ebungereza yo it is so good it is like my village yes you just cross I just cross nzinina red passport teyina munsi mwesaba visa ongamba otya muno sigenda nga America wagendayo mwaka ki ngenze mu America tuli mu 2023 nagenda 2021 nagenda wano juzi wano mu covid yes nagenda 2020 you travel to America in covid yes nagenda 2017 ngugenze kola biki nze eba buli wenda ga mpita buyisi family omugagga abaana be abagamba ngenda kuleta Eddy tule naye kyemisana ndani nga siganze kuyimba teri kivulu akuwadde ssente n'ojja ewaka ne bafumba lanchi ne mulya n'akusasula n'odde Sweden okyayimba okuyimba kwakomawa mu career yo naguwa naye nze omuyimbi eyalemererwa omanyiza sirimba nalemererwa kunyimba mmeka 50 Eddy Mezaya nina video ndi muntu mukulu ekimala nina nyimba video zange 50 buli luyimba lwenina luli mu video aga Katonda mu ggulu kweziri ate lwaki nkulimba teekako ogundi ogirabe mu YouTube enyimba 50 nakola tosuubira nenkola naloosa ekiro nenkola enyimba ngenda nzeerabira namazzi guli muli biki nyingi nnyo ng'oyimba band music oyimba dancehall ekinzigira anti kaakati kyenjagala omanye
kyenjagala omanyi nze siyimba nti noonye sente nyimba binyumira namanya nti okuyimba simanyi naye nga njagala nnyo era nakati oluvaano ngenda producer Bless kola ki kukola luyimba Eddy Bless ngenda producer Bless ate yagwa nawe wagwa ate ogende wa producer gwe bagamba yagwa kati munakola ki Bless tagwangako Bless zi aningini abadde mbitamu sound engineering aina PhD in sound engineering yes okay ye muna Uganda yekka aina PhD mu sound engineering kyekigenda okutwalayo wakabi kati bana Uganda balabanga taliwo abadde yagenda kusoma bwemaze n'akomawo yamaliriza osoma nibaki oddayo mu studio okujjako tubonyaabonya ate mbabonyebonye nti oluyimba lwange balukuba ku TV ki nze nkola oluyimba lwange nga nteeka ku YouTube kugabirako bakyali bange baana bange kuwulira basandula bakyala bange kuwulira bwe ntyo bwe nkola Eddy Mezaya katenda kalangalo kirira waso osange basemakula omubuuze Eddy Mezaya omanyinga najagamba oyo muyimbi tebakumanyinga YouTuber enyimba zange bazimanyi bakumanyinga analyst bakumanyinga muyimbi bamanyinga mudongo kati abe kalangalo bo bakumanyingani eyo simanyi ekalangalo nze maze emyaka giringaaga togendayo nedda ngenda kulima kijja mala eddakiika 2 no user nze natamu ebyalo lwaki ndi munnakibuga nze natamu ebyalo badde mayogera gamba ndi munnabulaaya nze ndi munnasite ekyalo nzizeeyo bajja kunzizayo nga nfudde kyekyakutamya ekyalo Eddy Mezaya nalima nnyo nga ndi mwana muto bambonyaabonya ebiyengere byannuma ebiku ne binnuma envunza ne zinnuma natamu ekyalo bino nate bina kye byakusomesa gwomanyi mukyalo omwana ava mu toilet ne bamugamba tuula wali ovuga eggaali neweekuuba ku kitaka ku biyinja ayaya tombuulira kyalonzi badde manyi wamodernizingayo kati ebyalo mama tebamuzimbirayo kayumba ate mama ali kalangalo mama wange ali mu site MITIYANA so mama wange ali mu site tombuulira kyalo namugjayo nenga mama vabyekifala semberako ali mu site waawo wennyininyini okukakugenda mbazi zaake ali wabigalo wennyini wabigalawo ese tukayaga oba otuuse yes bw'otuuka onoobuuza Eddy Mezaya si wabigalo MITIYANA yenna MPO yani zaake akukiikiridde bulungi simuyinaako mutawaana era mwagala olinga alimu akatengo nze ndi wa NRM eyalonda Bobi Wine siti ate njogirwa kikyegema naye wa mukulonda waliwo nalonda nolonda nenonda nomala noddayo oli Kampala wano biganye ensi ekubye nkoze studio Kampala Eddy Max recording studio MITIYANA yekyali ebifaananyi abyagwa onvuddeyo olwo studio nagikola wano Makindi Eddy Max nze nakola oluyimba lwe bayita balemeddwa okwekolera badda mu budde bwabwe babunoona nze naleeta abayimbi abo mu studio yo nga gwe wekubira ebidongo obiyiga otya mbiyize nabiyiga suuna omulangira OS yandeetera okuyiga ebintu ebyo yalina ennugu nnene nga kyali wange tubeera naye naye takukkiriza kukwata ku kompyuta ye neŋŋamba kakyali kano kalimba kompyuta ye yali luddawo olwo yali Lubaga ewali omusajja omusamize jajja Ndawula we wali studio bali bagiyita Morin studio eya suuna yes omusamize yes era suuna okola oluyimba lwe bayita Nakudata nelukolera mu studio bagiyita Morin nga ndi naye bwenti batuyita n'abaluganda naye okusanga ng'okutte ku gundi bwoti mama kyekyandetera okukola studio osonda ssente zo nafuna mukwano gwange nampa millions ng'akuwoze ayampa buwi nga walina omukisa gwa ssente nali wakabi taata nali wakabi nga mmwe envuumulo z'e Kampala nyabo nengenda ekatwe nengula kino nengula sound blaster biki nenkola studio olwo wano wogikola opangisiza woosula era napangisa nga studio eri manju nsula mirango nsula manju n'ogamba kantandike nentandika olwo omaze okuyiga bulungi okukuba ebidongo yes ewa suuna nabiyigira ku radio nga gye nali nkola mu production kati suuna ate ya contributing atya ku bulamu talina n'akamu
Kasoko mbuli ensinkana. Nze nakolera Suna launch gye bayita Joanna. Nja kuzimbira ebula ennyumba kali. Olumba sirupya nnyo wano juzi. Lukulu. Luli myaka nga 15. Ayina luyazem wamandu enkitegedde nayo nwagala okufaanagana. Yes. Kikune Suna yali nga ayina kagundi ka. Gwa gikola. Nze nagikola launch. Suna omusisinkana otya. Suna yajjanga abantu bebefasa abantu nanneefasa. Nga nkola ku radio nkubira akayimba kange. Ku radio y'omulokole. Ku KU ngeze ku KU. Ku top ovuddeyo. Ndi ku KU. KU wano University. Waliwo FM. Waliwo radio. Era we nalikoleranga ku radio eyo nva nnungi. Katongole omutongole. Olanya aba capital. Babasomeseza mu programu yaabwe. Nguli mukulu. Bali bakola ku radio. Naye nga basoma. Ku KU. Yes. Kati nga lecture abaleta mu programu yange okubalaga presenter bwe yeeyisa. Ngologo program bagiyita batya? Ekivuguto. Kyali kikola. Banyimba. Nga bawulira nti ekivuguto kigambo kya Lunyankole kitegeeza akatogo. Yes. Akabero. Ng'osawula music. Maama nnyabo. Olokyusiza erinnya. Ngolo neyita MITIYANA Eddy Mizaya. Erinnya kuvadda. Eryalaga mafini walisuulawo. Ne ku Top bwe nali neeyita. Ne ku Impact bwe nali mu Ndeeba. Ne ku Dembe FM bwe nali. Yes. Eryagundi olisuula otya? Raga mafini. Bwe najja mu City ne mbyerabira. Kati radio Top yandetera okukyusa erinnya. Bwe nagenda ku Top 20 nekanga njogedde mu MITIYANA Eddy Mizaya. Sibanje kyabo. Ne kizimbirawo. Ne bakyaga erinnya ne balyaga. Yes. So ovaawo okoze emyaka emeka ku Top? Nakolawo emyezi gyali 8. Tewabula na mwaka. Ne bangoba. Efujjo. Bangoba dwa mukazi wa Pastor Jackson Senyonga. Oyo gwe bayita Eva Senyonga. Wali otanso oyingiza musowani y'omukulu? Nedda. Bwe nakuba ku radio omanyi bali balokole bafala. Ne beewuunya ttaki y'ensi. Omukazi nanjagala nnyo. Kati muganda wa mukyala wa Pastor yali akolanga receptionist. Najja nanzibirako nangamba Eva akwagala nnyo ne Pastor takyagala. Era noonya ansa gy'onoomugamba. Kandye kulindaazi. Enkeera lwe bangoba. Ng'akigambye leero. Akingambye leero. Pastor yagamba ekigobeza. Kwaye mukazi we. Mukazi we kwagala nnyo. Yes. Neze munange okuva edda abakazi banjagala. Ne ku Impact ekyangobya abakazi. Navanga ku mpewo fulume bweru nga basimbye balinga 20. Ono alese ejjo, oli alese akatundo, ono alese eki. Pastor n'agamba waayi. Serwadda? N'akugoba? Yes. Ate nga sina n'omu gwe njagalako. Wabula bannange otukolera, bannange ebintu ntubwe bityo. Ne bangoba. Yes. N'oddawa? Nenzira ku Dembe FM. Ne bamaloba. Badde bitama. Ba Messi. Yes. Ku Dembe nakola wiiki eki ne bangoba. Mbuuze kyangobya ku Dembe. Mpisa mbi. Luno si bakazi? Navuma Aisha Sematiko. Omunjukira omukazi yali asoma ennyo amawulire mu Kampala. Yes, namuwulirako. Ne mufuula kasasiro. Nagenda ogenda ku Dembe ne bampa omulimu nga boss. Nga ye boss? Nga boss yali chief news editor. Kati yeekanga ndi kumpewo nkola. Oba kiwulira? Najja mu studio azosoma amawulire. Yasanga nze ngendo muteerayo ki okusika konsa asoma amawulire. Bwe twabwe yamala osoma amawulire n'agenda n'agamba boss bemba mulese Eddy Mizaya nze nva wano. Yali yakuwulirako dda? Namuvuma mugire empira gy'amaradio. Corporate gundi matches bine TV bagenda kuwakanya. Ngotonajja ku Dembe? Yes. Wali ku radio ki? Nali ku KU versus Dembe FM. Mu corporate league? N'omusabula? Manyabo otuuka eri nga boss. Ne bangoba. Kati bwe yangoba ne bangobaawo omulimu gwo gwannuma baali bampadde $1.5 million. Wadda saka nnyo kwogera ku bya ssente ovudde emitwalo 15 ogenze KU bakuwa mmeka? 2 ngobe zityawo. 225. Ovaayo ku KU yo bagobye bugobi? Ku KU tebangoba. Wa resigninga? Alex mukulu. Omumanyi. Anzigirira. Jaw tukole. Oli wakabi. Tugenda ku Dembe. Abagamba. Nindako. Bwova ku KU tewadda ku gundi. Ku Impact. Nava ku Impact ogenda ku KU.
abagamba ono tumwagala mu program wano nga bagimukwasiza radio agitereze mukulu aleso wakabi ne bampeerawo milioni eki n'ekitundu twawunga nawunga nengamba guno musaala nembuuza kubana kukwata kubikyemu ate guba gwaweddeyo ne bangoba nga sifunyeko wadde kwota owaye kati mbuuza bwe bangobaawo ate nefuna diiro ogenda ekiboga kiboga FM mukyala ate olonze manager linako embiranye eno gwe noono omukyala yakomawa buyangoba ate nimwagazaaki tewaddamu n'omuyisaamu eggaali baali babiri ate mba sikyakwetaaga yagenda okufa nga yenze muntu gwekukola mu Kampala omufuukire zike maama nnyabo namufuukire zike ate mba onoddamu dde okumpa control nagamba oba kiganyi n'omusajja mumita Prince Nick Akaikayi namuwulirako omumanyi kati mu gospel biki kati ye president wa gospel abo ababiri najati Aisha Shematiko tebakwagala naye yanneetondera Prince obulwa kwa yalokoka ndi wakabi mezaya omusajja kwa yalokoka kyava yakwetondera sabo kati ndi wakabi owala nali nnyo nyagenda mu America owala nasibe Canada owala nagenda Bungereza obeerako ekikyamu nga gwoli wali simanyi bayita batya makerere ku full gospel ali ku full gospel wali kati ako guguddo kati nga gwogamba oyo ng'ngamba ki nze ndi wano ndi mukubaza tiketi ki yabeeyi entono gwogamba nti no bannange bodaboda kyentwala ewange ngompala nako omwana Eddy Mezayo lwe musonyi wakomboze no gyatunyumiriza so bakugoba ku ddembe lwa kuvuma mukazi ne Prince Nick naye yali ku ddembe naye wali wamuvuma dda yali pidi nali nabayisaamu babiri eggaali bakola ki ekyabavumisa twali ku mupiira bino byowagira novuma notabuka nga weerabidde nti ka industry katono weka kaize nga ndowooza ya taata wange Alex mukulu teyakuterayo kabega yabagamba mwagala naye bwe bangoba nanziza ebbali nangamba omanyi bwe bityo oli wakabigenda watu bwe yaŋŋamba kiganye teyannimba kati ate ku bonna abasigala ku radio kuli kansinga tekuli basinga erinnya kati ababina baby bebaaliko basimanyi baprospatra bebaaliko bina baby asobola okuyimira bwenyimire aŋŋambe ki mbuulira kale aŋŋambe ki bina baby aŋŋambe ki wamaanyi muki mu radio ate nze njagala radio nze mbala dola ate gwe ngonzirira kulongamba radio beera serious naye nze omuntu ansinga alina kubeera nga nsinga ssente so sirinnya erinnya tebalirya balya ssente neneso okukolera ssente tebakulimba babudumulasiba balina amanya balina ssente jamikalica alina erinnya alina ssente tolimba bantu ate nze omuntu yenna antiisa yalina ssente naye talina ssente talina kyoŋŋamba etegeeza bino twesiwaza nti twagala linnya nga tulina ssente obeera mulalu ate erinnya lisasula school fees erinnya ligaba visa so oba bafunye visa lwa linnya kawe genda kwembaso bagambe nze gundi bakuwe visa bazigabira ssente tuuka kuteeka genda kwembaso interview dola sasula visa fee sasula travel insurance genda back statement ezitowa ozitegedde ssente so ofuna opportunity endala ejja ku radio tonnapowoolo kati bampa Kiboga FM nga manager ani akuzigirira ddiiru Elifaz yali akola ku BTFM Sports yandeetera ddiiru ne bampa nensayininga contract ya mwaka nengenda Ekiboga begwagwako nengana okurenewinga akasente kali mu mekolo bali bampa emitwalo 85 badde bakuwadde akakadde tekakuluma bazimpa kati bagenda kuwa 85 newe okusula bazimpa awo wonna ofunye ku mukazi obatonafuna mukazi anga sirina mukazi era nga buli weekend nzija city nempa mukazi ko kangaawo kumande kumacha nenkera nenzira Ekiboga ukapitiko nenninya akapiki kali kakuntambuza omu mu Kiboga okoze omwaka mulamba nefuna yakasente nagenda Ekiboga nennanga emirimu
abaana ne bajja ne mbawa interview ne mba training radio ne mbalekako kyekyali kintutte era gye bali bakola bakokodi gye bali nomana okola boti nenvaayo ne ngamba sibeera mu kyalo nenzija nenkola studio bwe namala okukola studio nenninya endege nekanga enkubye Sweden yinamu katono tuddeyo ku mboozi ya Suuna eya studio Suuna omulangira lwaki muddukako okola studio eyo yali wambwa nyonnyola abantu mbwaki egyoyogerako mugambe nabeeranga ne Suuna nga takukkiza kukwata ku kompyuta ye kompyuta yaliye yalina nyini studio ng'alina ka studio bakayita Maureen studio lwaki akatuma Maureen kaaliko oli omusajja omusamize n'aleeta Suuna Suuna n'abimukwasa yensonga lwaki bagiyita Maureen yes mwakolera nakudata mwakolera olimba lwe bayita nakudata era mukola nakudata nze naliwo bwenti Suuna yakwata microphone bwati nga talina na standi ne bayimba bwati Suuna negwe olonga yenyigira likodi buli kimu yakyenyigira najja nayimba nanyiga likodi nayimba yes buli kimu yakyekola nga gomoga nga wendi awo ndi mpisi ye gye bayogerako yavadda ayina embwa nga ye omuntu karakita ye yes yensonga lwaki Suuna muyimbi wa kabize ndowooza mu Uganda yasinga okuyimba bwe ndowooza naye ebintu byesibye lwakuba ayina embwa lwaki bakyali temumugambako ate omuntu amanye ennyo bamugamba no bwomugambako nga lowooza omuwala ebintu bwe bityo Bobi yagamba lwokubanga olowooza omanyi naye nga tomanyi nako okubanga omanyi nga tomanyi Suuna amanyi nnyo okuyimba naye ayinamu kalakita teyagaliza eyeyita owakabi tamanyi nti waliwo omulala owakabi mu kino yalowooza yaliwo saga nakudate n'omugenzi radio yali etya yali ntuufu Suuna oluyimba yaluwandiika yalikola n'abayita balukole redo oba remake n'oluyimba olwo ne beat teyali yaabwe Suuna yali akoledde beat abavubuka baliwo babavaawa ne batuukawo n'abasampulinga n'agamba tukolere muno so bagenda ogikola remake waliwo nga ntudde bwenti ne ba radio mu studio nze gwe baatuma ne chapati naliwo bajja radio ne Wizo mu studio ya Maureen ne Jeff wane Rubaga ng'olwo studio egenze wali Nyanama Suuna nga gikyusizza era nga wasula olwo ng'efuukidde ddala kati ye nera nga bagita Maureen so ba radio bajja bakola Maureen in fact yali studio yalina kompyuta buli nga talina mu kintu kirala kyonna talina nnanga talina kyobula akolera ku kompyuta nga bwe basala music yes na recording yes teyalina na sound card yakozesa sound blaster bino bibeera mu bayinde bakikuba era nze wendowooleza okukola oluyimba tekitegeeza sound card nnungi Suuna akola gundi ng'alina sound blaster nakudata yes well that's good so ovudde awo okoze studio eyiyo ekoze ennyimba eresa abayimbi ngaani naani naleeta balemeddwa okwekolera nakola nnyingi awo nendeetawoko ku Sekyewa ne Queen Florence bangi be nalikolera abayimbi bano gwe wabeenoonyezanga we bakunoonyanga nali munene ng'erinyayo livuga of course nga livuga nga ne ku radio gy'oli osabula radio ate sitwaka ebiseera yali wakabi ku WBS wane tomwogerako nga tumulaba buli kiro nga buli lunaku nteekwa okubeera ku WBS bwe batebakubye oluyimba lwa Eddy mbeeramu live ng'onyogera ensinga nga njituddeko bakamiliyoni bali luddawo ababebekulu ba Bobi Wine nga mwebali nga basabula naye nga nawe gy'oli eno wansi underground okuba of course so transition y'ekibuga okomyewo esite oba olwo Embozzi gye tubuusaawo ku studio yeeyo ba studio bano ba producer batugamba kyemukolera abaana babende mu studio okubebakako yensonga lwaki bafudde siriimu muba n'ebitanda yensonga lwaki bafudde siriimu ekyo meza batugamba balina ekitanda mu ka studio kawe anti mwe nali nsula nze nali nsula mu studio eyiyo ng'olumala okukolera ku influence nga nze nali nsula mu studio ng'omuzzi ali ku kitanda kyo okimanyi nti nina abaana babiri ku myaka gyo kwebyo byonna byempiseemu sali gundi nnyo no nina basatu abato abadda ku ono Wini gwazaala tebatwalako omukazi mu buliri bwo mwalaali mu bayimbi ate bagamba muno walinga ng'obabonyaabonya abayimbi abakazi si yenze bayogera ku edimiza ya mulala sikolangako ebyo nandibadde nafa ddansi
lwaki ba producer basinga balina ebitanda mugundi anti aba producers mu studio ejo jemize jaabwe go gemazima sijja baganira jemize jaabwe noyina okubeera omugezi kubanga okola oluyimba n'olukolera omuntu n'omwebakako tomanyi status ye ogenda funa sirimu era abaproducer balina obwana botomanyi bungi yes so studio ogiddukamu ddi olwo kugambe ogiggalawo ogireka ekola studio nagirekawo ng'ekola n'oleka mwana nateekako kufuru nasasula emyezi 3 nga manyi nyinza okugenda nebikola ki nebigaana balinanga option B yes nateekako kufuru neŋŋamba landiroodi nti ŋŋenze kukola bibuuzo nabuuza ogenda bikolerawa nemugamba ŋŋenda Rwanda ŋŋenda kubikolera emyezi egi 3 naye nga nase musasudde nze egadi neekaaba paka Ntebe neninya endeege paka Sweden mu myezi 2 story y'ekibogo egiddemu wa wakati anti olumaze bya radio mbivuddemu n'ojja e Kampala n'okola studio kaakati olwo ntuukayo Sweden emyezi egi 2 nze nafuna visa entwale Sweden nga ya week egi bampa visa enaku 7 ani connectinga yo ekirowoozo kijjawo ekirinya endeege nali okuva edda nga neegomba ebyakabi bamisa kisemakulu abo bambonyaabonya nabalabanga ku FY wali nga batugamba bagenze London nebabava e London ne bakola ekivulu fresh from London nengamba abasajja bana balinnya ennyonyi bo bakula batya ozitegeera kati awo suuna omuyaye egganja ne balinnya nabo ennyonyi bagenda n'amooti n'amalula family babatwala London Sengo basimbulaawo ku AY ne tukuŋŋaana olweggulo tulabe ku bagenda okulinnya ennyonyi saawa 4 emmotoka nejja ne babatika nga babatwala Ntebe akabaasi wayita weeks 2 ne bakomawo ne bakola ekivulu fresh from London ne bakikola wawolo ne ŋŋamba nina okugenda e Bulaaya neninya nendugeba mpola paka lwe nalinnya lindako katono bakoze fresh from London ekiniga kikukwata ebyo ogamba bakukikola batya bandika batya Uganda bo bano be baani abagirinnya nga simanyira kumanya nti omuntu afuna passport nga sigiwulirangako naye nga nkola ku radio naye nga simanyi kye bayita passport wangi si buli akola ku radio nti star bangi bafala kuba nze nakolako naye nga sibimanyi katono otandikira wa omuyaye Ganja yandetera okulinnya ennyonyi nalabanga Ganja fala akola ebintu byezitategeera naye naalinnya ennyonyi era bwe yadda neŋŋamba omuyaye ono olaba alinnyaennyonyi nemubuuza nti okola otya okulinnya ennyonyi nangamba genda ofune passport bwe yakyogera nekiŋŋenda ku bwongo nagenda mbuuza negenda wa General Megadi waggulu nemubuuza General Megadi passport kyeki nali siswala kuyiga nanyinyonnyola nti kekatabo bwekati nemubuuza bakagulawa nangamba ogenda booti enkeera nalumbirawo ku internal affairs wano kugundi wano ku Jinja Road andagiridde era nangamba olinya boda wano ogigamba ekutwale bwano kyenakola ne bantuusaawo okutuuka wali nga kituufu ndaba be basoma be bawa obutabo nengamba omusajja andagiridde ebituufu ne bagamba njagala passport ne baŋŋamba ebbaluwa ziruwanga sirinako zinali mmanyi bw'olumba ng'olina sente bagikuwa yagamba sente mmeka ebiseera ebyo baŋŋamba emitwalo simwendagadi yaŋŋamba yali ya 12 yali erinnya amangu ago yaba ze yaŋŋamba nenninya boda nenkomawo emakindi nendaba omusajja ono Tamale Muhammad gwe bakuba amasasi bawa mama fiina nali mpangisawo ku njuuze ne mugamba shei njagala passport nangamba totawaana mpe emitwalo 3 nkimale nenzimuwa waziinamu yampa passport mu myezi 6 jukira nti omubanja musajja mujaasi oba kitegeera basirikale be bamukuuma bamuwa ekyasatu kyo asula ku nnyumba ze ne munnaye nali ndi awo nampita n'agimpa kali akafa akabulaaka neve bulwak kyali n'akakuwa wawulira otya yakampa nengenda nenkateeka wansi w'omufaliso nenkubira mama wange essimu nemugamba mama nfunye passport ngenda bweru teyakubuuza passport yebiki nga tabiwulirangako mwaka ki guno omwaka 2000
mu mukaaga jojojo zwa aha nga sijuulirangako maama wange tagimanyi n'omugamba nagifunye ngenda bweru era nga nze ndowooza olugifuna okeera ku nnyonyi emboozi naye katoginyumizangako muntu naye nga bwe kiri muganda wange wakeera ku kisaawe kakati enkeera ngenda wa megadi oddayo nga maze ogifuna ne mugamba jjajja nagifunye yiino musajja wange mumanyi musajja wandalira yandege gyatunulamu ogenda Bulaaya bwatyo bwe yagamba nagamba kati ekiddako visa ne mbuuza visa kyeki nanyinyonnyola navaawo nga nkitegedde nagamba nti visa lwerukusa oba clearance ekukkiriza okuyingira ensi yanyinyonnyola bulungi nentegeera kyali mukwano gwo nalinga neefasa oluganja waddamu n'omugambako tewaddayo ndaba balabe olwo nange sikyali wa layisi abayimbi bavaawa nze nali mukazigaawo nendeeta minisita Amelia Kyambadde emakindi wano mukazigaawo wensula ngaze kukolaki ngaze kundaba kuddiiru ki sabo nali munene kuddiiru ki naawe kati nkutidde nze nali awo naleeta baminisita baabo basatu naleeta Amelia Sempijjo w'e Masaka oba omujjukira mumanyi nendeeta n'omusajja ono yali vice president mu Kenya nga bakunoonyako ki Eddy Mizaya ojja kulaba Eddy Mizaya ku nsonga taata nali wakabi lwaki ensonga togyogera nali wakabi bali baagala bakolere Bulango luyimba lwa campaign sikyabijjukira naye bajja najja n'atuula katebe kenina mu studio ne bamuleetera soda n'amunywa ng'abasirikale bali bweru bamukuumi n'ayingira munda ne tutabbira Amelia Kyambadde mwanyumya ku mboozi ki nyingi Amelia Kyambadde ate nno mukazi mulungi yampa n'emitwalo 6 nga nfunye visa wamuliiramuko ku bwe nafuna visa noonya sente za ticket nezibula ne mukubira essimu ne mugamba maama nafunye visa ngenda Sweden naye kibulamu nangamba linyo gye Bugoloobi essaawa yennyini nangamba linyo gye Bugoloobi boda nengifunaawo ku madirisa paka Bugoloobi mmakage era twagenda ku ssimu nga andagirira netuuka wali nankwasa ekkunje mu bbaasa yali yakaki ogenda okukebera ng'emitwalo 6 mwegiri tuddeeko wali emeka katono nnyo idea y'ensi yene ye Sweden ogijja lwaki si UK lwaki si America lwaki zino n'ensi ezaaliwo nasooka nenfuna ey'Obungereza nengisaba ne baginnyima lwaki bakumma visa nakola buuyo empapula nensaba Czech Republic ne baginnyima lwaki oyagala agenda Czech Republic nga zensi zemmanyi zempulira nkubuulira nensaba ensi ey'okusa nensaba Norway ate Norway ng'ogiwulidde era abayimbi bagendangayo nnyo olwo ngendako ku intaneti mu kafe nenoonya ku nsi z'e Bulaaya nendaba Norway tonafuna smartphone sigimanyi smartphone zayizizze zaaliwo naye nga sigirina Sweden nga sigimanyi ye simu wagiina of course nali nkola ku radio ng'olina simu kikaaki buno bwekuti bwali buzze bukabiriiti nedda waliwo ekisimu awo Nokia 10 nkitegedde nga gy'olina ate ng'oli wakabi nga ndi waddala nalina mukyali wange Zandamani ng'atunda masimu mumanyi Zandamani Zandamani alina omulimu gw'atakoze nga kyetugenda n'atuguza essimu enzibe Eddy agenda kuzitamu omuntu nga muzimanyi enzibe era ng'agiguza nagamba kyali wange bakkubira nolaba nga mulimu gundi tokwata simu bajja kukulya nti kiwedde n'ogitwala kipindalu yalo era nga oli bakuba nolaba nga abuuzaabuuza ng'ogira bwoti ng'ojjako okwata gw'omanyi so oyingidde internet cafe onoonyereza ku nsi ey'Ebungereza bagikumye Czech Republic bagikumye ate nno nga buli lwe bannyima edda bakumanga visa ne bawonoona passport ne bakubamu rejection olwo passport efudde ng'olina ogenda ofuna endala etegeeza we bakomeye Ebungereza mu mwaka gumu nafuna passport 4 mu mwaka ogwo nafuna passport 4 ey'okuna neetoola lindako kati nga zinoddayo era ewagundi ng'olwo ngenda nnumba weerumbira olwo nkola mu studio mbeeramu nekkunje nkitegeera oluyimba mwazikoleranga ssente meka ebiseera byali byakuteesa beeranga ogwokuba olala obimanyi gwokoledde obwereere gwofunidde farani paataano byakibbi so UK bagikumye Czech Republic bagikumye
nowe bagikomye ogamba kati nkoze ntya oddayo wa Megadi ngenda ku Google olwo ntegedde nowe eri mu Schengen bwe nagenda okusaba visa nasangawo ekipande ku embassy nga bataddewo Schengen areas nenkikuba ekifaananyi nga mulimu ensi Schengen kitegeeza ki mu globe bwe najja mu cafe nenteekamu Schengen nendetera ensi zonna bwe ziti Sweden nenyumira nengamba fire yagiyimbako kanumba eno n'ogulumba nenumba n'ofuna ebipapula nenkola kimu ku kimu olwomaze okuddamu passport empya olwo njirinayo okuna naye bwe nagenda ne mbakubaganya ne bampa visa ennaku 7 wabalimba biki ne bagamba ngenda kuyimba nakwata CD ya MP3 nenjibatwalira ng'ejjudde video zange ne mbagamba ngenda kukubalaga ani akuyisa ogenda okubalaga kwebiri olwo internet njiyize kuliko bisemina obifezeefeze ne bampa visa ennaku 7 zokka yes bagikolera mu bbanga ki kitya like because when you apply most cases bagamba komawo oba biki weeks 3 nojekayo passport yo olwo omutima guli gutya ayaya nali ndi ku ludo tuli ku ludo awo akawungezaawo akasimu ne kavuga sawa mukaga ezomisana receptionist nagabalo nona passport yo ne mugamba passport yes nona visa yo how omukazi yangamba nagamba boda pichijise mu bank paka ku embassy eri luddawo olwo eri waggulu eri nakasero nga ku part of Africa oyitamu nedda eyo ya Germany eno oyita eno bwoti eno ku luwombo nogendeyo nogendayo okutuuka wali omukazi nangamba mpe emitwalo 10 n'egi ne mugamba nayo visa mweri nangamba mweri yali muna Uganda nemwogera Luganda nasooka ndagako muki mundabirwamu bwe nalaba visa mweri wakwatirawo mu nsawo nagamba ono fala olwo ntandise okubeera sharp ne mugamba nnyabo mpa passport yange nenkuba emeeza pa abazungu omukazi n'atyanga amanyi bajja nagamba kwata genda watisa wa embassy natisa omukazi nakuwa passport yo novaayo nayo yali agala kunziba sigongobedde ku visa ate osaba otya sente olwo ntandise okubeera nti nno ndi sharp bajindaze visa onsaba sente zaki nga sigongobeddeko notabuka nakuba emmeeza oluyi nagikuwa maama nnyabo ate bamugobeku mulimu olw'emitwalo 15 oba otegeera nofuluma nagimpa bodaboda nemugamba tusimbule namugamba tetuyita eno omukazi ayinza okujja nga ngoba neruyita bati mu balabala paka waka bwenatuuka ewaka nenkwata passport nensala omufaliso wakati nenteekayo passport sikulwanga ababbi bajja ne bajja ennaku ezo saavaako waka nga mu nnyumba nyingira ssaawa 10 nenzigalawo akakatonda mu ggulu amanja tajja oba kitegedde amanja tajja ozanyirawo date ne bakuteeka ku poliisi bagenda okutanga visa eyiseeko katuwumulemuko China Eddy Messiah katuwumulemuko katono nnyo kubanga eno show etabuse ofunye visa ewakodingira ssaawa 10 omaze ogambye kale olinnya ennyonyi ogenze ya nnaku 7 awo tugenda okukoma ku mboozi y'obulamu kasita atutegedde ngeri wagendamu e Sweden tujja kudda mu paati tutwongere okukola ki okwongera otegeera emboozi y'e Sweden abakuwalana boowalana bewasangayo mwe muli n'epengepenge gwe wasomesa naye akusanzeeyo wamusooka mpozi awo kino mwagenderamu mu mwaka gwego enesi ku lunaku lwe lumu kale tujja kuba twongera obitulamu